Ali Salam TV kwaniriza nnyo kasubire oli bulungi nze Nabukenya Amina program obulamu bwa Kadaama tutunulira ensonga nnyingi ezikwata ku bankuba kyeyo wonna wooli newankubadde oli wano Kenya Tanzania obeera nkuba kyeyo naye olunaku olwaliro twagala okwebuuza nti bannange wali obadde kaawo ne weebuuza nti embasi ya Uganda eri mu nsi eyo gy'oli eririddawa erina kuyamba etya oba okuma bukomi kugirabako oba nakugiwulira wonotera kudda Kampala ng'ebipapula bibuze sina kindi okuma giwulira Kampala nti gyeri mu nsi gy'olaga naye nga next street kweri togimanyi bitwagala okwebuuza olunaku olwaliro embasi zino ziyambye zitya bankuba kyeyo naawe omanye otegeere ate era oyige ndi ne Dr. Wolulango Dr. Alex Mulindwa omulwanizi w'eddembe ly'abankuba kyeyo ate ng'ava mu kibiina ekya X-Mates. Dr. Nkwaniriza weewaawo muli mutye tuli nga bw'otulaba bameka abaakadde abaana omwaka guno omwezi yati watugaba buli mwezi olina bw'oreceiving kati weewange mu X-Mates twakafuna abaana abasukka 3 aliwo yakatwegata kwebuuza lwaki X-Mates asatu anti X-Maid anti musajja gwe wakyawa bamuyita ex-boyfriend gwe mulimu we gubeera X kati omusirikale yazirwanako bamuyita ex-soldiers kakati ne bakuba kyeyo abazirwanako bamuyita X-Maids ate the men X-men baba batya ne X-men nabo nabo gye bali abo balina yaabwe nabo interpretation yaabwe sijja bbogerako okay naye kati ffe tuli ku eddembe ly'abankuba kyeyo abaakomawo okibadde okimanyi nti maids n'abasajja babeera ba maids tulinayo aba maids n'abasajja babeera ate naddala buli obeera mu nsi etaliyo obeera maid babuuze kafula mwasibye mutya nno abalungi abali ku Salam TV mu pulogulaamu yaffe ndowooza tugiyita ensi y'abakadaama kubanga n'obulamu bwabwe tujja wano okwogera ku bulamu bwabwe abantu bangi nnyo balaba omuntu agenda ku kyeyo okuba ekyeyo abantu basinga balowooza balemereddwa abantu abasinga ne balowooza nti eyo yeri ssente empitirivu nnyo ziyo zakuyoola buyoozi buli omu alina bwalaba ensi eyo ate era ne bakomawo era tulina yetubalaba waliwo abalabanga bano abakikuba ennyo nga tebasaanidde kubeera nammwe waliwo abalala abalabanga abaalimu ennyo ne bafuuka kyakusekererwa naye nga ffe aba X-Mates tubeerawo okugatta enjuyi zonna okukuteekateeka okulaba nti ne bw'oba okomyewo Kampala oba Uganda osigala ng'okyali wa mugaso ng'era wagulina ng'oli eri omanyi obeera ku kyeyo obeera wa mugaso nnyo eri famire yo kubanga buli omu aba akusuubiramu batya n'okukunyiiza lisakigwe nnina anti oba ogenze ffe bantu batwagala ssente tonyumya tetwagala kuma twagala ssente oba obonaabona lisakigwe nnina nti buli nkuba kyeyo abatakyalina mukama we ng'akomyewo Uganda ne maama we ne muzadde we tebamukulira yaba mukama waabwe engeri gye yali ku kyeyo n'abalabirira n'abawa ku ssente baatuuka essente ne balaba nga kati yabazaala kubanga yabazaalidde obulamu obuliwo obupya kati oyo aba wakutiitiibya be boogera wamma ku Salam TV kwoli otaze kwogera ku ba X-Mates wabula ali mu federation ki Uganda Foundation of Uganda Joint Migrant Workers nga kyekitongole ekitaba ebitongole byonna oba association zonna ezikwasaganya ensonga y'abankuba kyeyo eyo ye foundation oba ye federation ekuŋŋaanya ebitongole byonna n'abantu sekinoomu ne association zonna nga gwokola ku nsonga z'abankuba kyeyo tusisinkane mu foundation awoogwa era wetwagala okubabuuliza kisaawa zino nga federation embassies zaffe eziri mu nsi ez'enjawulo era zeboononerako ssente z'omuwi w'omusolo kakati ziyambisa bankuba kyeyo omulimu gwaffe nga mu federation oba mu foundation kwe kuwa amawulire agasaanidde ebitongole bya gavumenti ate era kwe kuwa amawulire agasaanidde abennyini bankuba kyeyo ate era kwe kuwa amawulire agasaanidde abantu ababeera ne abantu b'abankuba kyeyo ebyo byonna ng'oyagala obimanya noonya omu
bantu abakola mu Foundation of Uganda Joint Migrant Workers oba nonye ekitongole era ekigwa mu Foundation of Uganda Joint Migrant Workers ebyo webikulema ensonga y'abantu bakyeyo wonna wolaga oba okola bibyo ebyo webikulema ku nsonga y'abantu bakyeyo byonna byolaga oba byoyagala okumanya ne byokola oba okola biki bibyo kuba bano be bakugu bebeewaayo be bamalirivu be balina experience abantu bonna bali mu foundation abagitambuza bankuba kyeyo tukimanyi bulungi niyo nti bw'oba oyagala okukwata omubbi sindika omubbi kati ensonga z'abankuba kyeyo zikolebwako abo bakuba ku kyeyo abo abamanyi ekyeyo era be bali mu foundation bayivu bulungi nnyo bali exposed bali experienced ate bamalirivu era obwe ngabe bali abamalirivu kimanyi ne embassy bazimanyi malirivu gye ziri era nga bwe tuli nti omulimu gwaffe kwe kulungamya enkola kubanga oyinza okuba nga okola ku embassy nga wasoma ebyokukola ku bya diplomacy naye biseera ebisinga ekiremesa abantu abo okukola emirimu obulungi kwe kubeera nga ebintu bakola bya 70% bya bitabo 30% byebyo bwe babiraba obuntu bulamu buli 30% bwe balaba ebintu naye wano appointment eri 70% kati ate obuweereza tuweereza okusinziira ku nsinga bweri tustadinga mbeera embeera eriwo gye tusobola okuyifuniramu gye tuyiyiza amagezi kati bano abantu abali ku embassies sometimes obuweereza bwabwe bubeera bunafu just because bo bakola kye baasoma kati olwo bakole ki kati awe tugaziwamu kyopola baffe abali experienced abali exposed wetujja ne tukugattako gwe ali ku embassy oba ebitongole bya gavumenti byonna tugamba nedda wakati mu kubanga oli ku embassy aligo tiimu eri ku embassy ekola bulungi tetuyinza gamba mbu bakola bubi naye tuwongeremu kubanga tugenza okukinoonyezaako nga basinga nnyo okufa ku ba migrants not only migrant workers yes only migrants yes migrants mti muna Uganda bwabanga ali China embassy ya China oba ambassador ba China ba Uganda mu China bakola ogukyo kibalina okukola omuntu ali mu China ngaafunye ensonga emwagaza embassy muyambe naye kakati tulina ensi y'abankuba kyeyo moreover nga bayitirivu nnyo mu nsinga Saudi Arabia, Oman, Dubai mu kyombo kya Buwarabu tuyina ne Syria by the way nina issue ya Syria omwana ali eyo ali mu kubonaabona naye tugenda kumukwasaganya Syria waliyo embassy ya Uganda kyokka ekyewuunyisa nti ezo zensi abaana ze bagendamu ne bakola ne basupporting eggwanga naye nga tulina mubeera tu ekyo kirwagana nakyo okwongera ku gavumenti bwebanga ekkiriza nti okukuba ekyo kiyamba eggwanga eyongeremu ku speed ku nkola y'emirimu gyayo eyongeremu ku speed mu kusaka mu kukola bilaterals kubanga abaana bajja kwetwala ate we beetwala si bo babeera bannayuganda kituufu abannayuganda babeera bafuuse bakyala kimpadde beewagudde mu byafaayo by'amaka gwe wogambira abantu nti omwana nnemye gwobaako ekikyamu awo tugabe babeera bali kubanga omwana akula omulaba azaalibwa omulaba n'okumukuza gwe mwennyini natukesa n'akulema kitegeeza waliwo weakness mu lugendo ng'akula kakati gavumenti esobola tugamba mbu abeetwala Syria simanya wa tetubamanyi era ebyo byebimu ku bintu ebijja okuwonoona eggwanga abaana ne bamala okwetwala ne bafuna ebizibu bagenda kukubira mulanga gavumenti Myanema tuyinayo gundi tetuyina bwe twali tutununula abaana baayo gavumenti yabirimu yalimu byaki nga teyabatwala kitegeeza ekwatibwako ku buli munnayuganda waali bw'aba abonaabona era wano wennyini tewali balekayo bonna babajjayo Iran juzi mu bomu zino baavaayo bonna anti tebavaayo bonna naye era evunaanyizibwa okubajjayo bonna batwala bayajjayo portion kubanga America oba ensi ze twegomba
bwe ziba zinunula abantu baayo omukulembeze ayise ekirango buli mumeri n'agamba buli mmeri kamwagala mu nsi yaayo ennyonyi gwe woogirabira kati babanga abakulu baffe bati bakikola naffe tulina okukikola bwe tuba nga tunaabafaanana olwayo tuli ku India nesaga eziri e India abaana abankuba kyeya bali e India bali mu kubonaabona era Uganda evunaanyizibwa wadde nga si yabatwala abaana bali Nigeria abaana bali South Africa Uganda evunaanyizibwa so enso omuntu yenna tokwakkulako muntu kyalina bw'amala kimujjako gwe n'osuula eri obwonna bwe buvunaanyizibwa bwa gavumenti n'ebitongole byayo okulaba nga buli muntu emanya buli munnayuganda waali waliwo abuuziza buno nti gavumenti evunaanyizibwa ne ku mulambo oguba gufiiridde mu ggwanga kati kyekyo kye tutandikirako nti eteekeddwa okumanya ate ng'emanyi kubanga Amina bw'oba ogenda mu nsi yonna waliwo ebisaanizo ebikukkiriza okugendayo era eggwanga lyo lisigaza ebyo ebisaanizo nelimanya nti Amina yagenda e Jamaica era wetwogera ali Jamaica buba bunafu tamanya naye Amina yatugamba bw'agenda Jamaica kubanga foomu ogijjuza nekubula nebbanga lyagenda omumalayo yakomawo naffe buvunaanyizibwa ffe tugende tulabe Amina tabanga ali Jamaica ali mukomera Jamaica tulinayo embassy kati webaje eri gavumenti nesindika embassy enonya Amina kuba gwe mulimu gwa embassy kumanya mu nsi muno mulimu bannayuganda bameka bakola mirimu ki babeera wa abangi babeera wa abatono babeera wa tuyinza okuba ne bannayuganda nga bali mu Jamaica mu kabundi akafuuweta enjaga ngesayo nga bakolawo akaabwe kitegeeza abo tebagatta ku ggwanga bagenda vumaganya eggwanga ate we lifa repetition yayo bwefa ono alionoonye si yafiirwa wabula ensi yonna efiirwa naawe naalumanya ne saalumanya ofiirwa kubanga otuuka okusaba visa ng'olinamu gy'olaga ne baga ku bye tumanyi ku Uganda ate ng'olinayo bizinesi ennene esobola okuyamba bannayuganda so kati tulwanise okulaba nga ekitiibwa kya Uganda kibeera wonna naye ng'ekyo kitandika nakumanya bantu ki abali mu ggwanga eryo bavaayo ddi Amina oba yasabayo omwezi gumu embassy ekunoonye kukubira essimu nga tennaba nakunoonya kugambe Amina wagamba oli mu nsi eno myezi 6 giweddeko tomala budde toyonoona repetition tulage nti tuli bampisa de waka Amina agambe bannange bwe natuuka eyo nzaale Canada ati twaliyaganye gye kubeera twaliyaganye nti bino byenjogerako myezi 6 giyiseewo ndi ku museetwe ngamunyaddeeka akati kati waliwo noto okugamba ddeeka nogamba nomba buulire gwe mugamba okuddeeka n'ebibiri sikola ki sibirina no sente naziya nenzimalawo kati embassy buvunaanyizibwa bwayo negamba kale tuyisale magezi naye obadde ofunyeyo kyokola nimbadde nkifunye tusale amagezi osigale okole process eye paperwork nga embassy ekuyambako legal team ebeerawo ye beerina connection gwate tolina wakowa bukoyi gwanga n'ogamba waayi kangende nfafaaganira eyo kati embassy ekuye legal team yayo ekuyambeko processing paperwork in fact ku sente ne bwoba toziyina kwa zino za mwi wa musoro nawe atoba ngojeko okuba nti za muso bwomala ofuna ogere sasula true kubanga embassy ye ine okumanya woli kyokola nekyolya nadiro ddayo kitegeeza toyina ngejo avoidinga mu gisasula baba tokika obuvunanya ekyo nakyo gwe mulimu gwa foundation yolo okugenda okutegeeza abantu bonna abaagala okutambula nti bwotuuka mu ggwanga nga tonnaba kwebaka kwegolola webaka 3 days owummule oveemu ennyonyi onoonye embassy weeri oripotinge nti bannange nze ntuuse mu ggwanga lino bikalubye badde njagala kumalayo omwezi naye opportunity gye nfunye wano nina okukolera wano munyambye mutya embassy ekube e Kampala tibannange waliwo omuntu waffe wano yafunye ddiiro bweti ne bweti ayagala kukola naye tulabye nga bw'anaakola agenda kusupportinga abantu abali e Uganda ennyumba bagenda kuzimba bagula amabaati mugajjako omusolo agula seminti mumujjako omusolo buli kimu let us empower tulabe nga paperwork wajjula emirimu gitambule bulungi embassy yaffe eyamba Uganda waayo yes baleme kwesuleyo gwa ndagamba ensi weba ekula tekula bizimbe ekula n'entegeera
badde mai embassy zasigaza mulimu gwa kulondesa mulimu gwa kukyusa national ID banonyereze ku nsendala kukyusa banonyeze ku nsendala embassy zaabwe zikola zitana nga America kubanga mu America bwajja wano wafa batera okudiringa ne embassy za America bwajja wano bo balina discipline. Yes. Olutuka mu gwanga we pa nyonyine taxi ya airport ne mutusa mu hotelo bwadde ngulu anonya embassy nali gestaringa nabagamba nkomi ndi mu gwanga era nzeze ku nsonga bwezi ne bamufiringa ne bamanya okumanya katino kankuli ekiri ku embassy ya America singo America ajja mu Uganda ngaze kulambula naraba opportunity e Uganda. Yes. Tadda mu America ndika nawe akola ati agenda ku embassy ya America nagamba ati nabagamba waliwo diiru nabye basima gorodi tusobola omutwala tusobola okulambula kwe nawadde enkola nagudde ku kyombo era naye nakolaganye n'abantu bannansi ne bambulira ABCD basobola okumpa obukadde billion nga namba tugyetaaga olwakubira embassy takubira ali ku embassy annyonnyola abanyonnyola diiru yalabi embassy yo kasaji kuba diiru nga naye emugattako omuntu omulala tekinokrasi waayo oba intelligence waayo bakakasa obutuufu bw'ensonga olugikakasa taddayo sente zonna zinakola zino nawali embassy nakola business zitambula atenge ise mateeka bwamala ye bwalaba kiteredde bulungi nnyo n'agenda anone abalala bajje baddukanye ekintu kuba kati ne government ebeerina omuwabaayo basobola okusupervisinga project eyo engeri yegenda okutambulamu kati sitwankubadde nti America yakula nnyo bali bakula mu ndowooza bw'oba oyagala okukuza eggwanga oyina okusapootinga bannansi mu buli ngeri yonna oba oyagala oba toyagala buvunaanyizibwabo kubanga toyinaayo Uganda ndala toyina walala wajja kubeera bambasada baffe abatudde eyo mu nsi eziri eyo abamu tetubamanyi tetubawulira bave mu bintu by'okwetuulako okubeera mu zi SC ate tewali azimugaana era tetulinaako fitina olwokuba ali mu SC legal team yonna ba consultant naye bayina okunoonya buvunaanyizibwa bwabwe naye era nja kubasaasiramu katini waddengera buvunaanyizibwa bwabwe okusomesa bannansi abali mu ggwanga erina okubafeffetta naye bo balinda alina musango bo babeera wali kulinda alina musango kyovulaba foundation eni okujjawo yali emaze okulaba bingi negaziya nti buli embassy twandibaddeyo ne ttiimu ya foundation tetunagaana naye tulaba Uganda bangi beekalakasa ku nguudo za mawanga g'enjawulo already twebyenjawulo nanti kakati abamu ne batukana okugamba ki Uganda kyantaba naye nga ye motherland kubanga bano baambasada abali mu ggwanga eryo bo tebalina nkolagana tebalina mpuliziganya ya muggundu n'abantu baayo kati abantu babalabiraawo nga bazze ku embassy nga n'okutya oyina ofuti ofuluma obagambe ki obatambala otya bw'otali gestali nga batali mikwano gyo tebajjangako wuwo tolina buyambi bw'obawa kati ogenda bagamba ki some of them tebakumanyi kibava bekyangirawo ku embassy ne batiisatiisa naye ng'ekyamazima buli ambassador ne team legal team yonna ba consulate bonna bali mu nsi yonna tubasaba n'obwegendereza n'obuwombeefu mwagale ku nsi yammwe okusingako bwe mujagala nga muweereza bannansi nga muvunaanyizibwa okumanya bannansi bonna abali mu ggwanga eryo n'ebye bakolamu gwe mulaba talina kyakola mukwate bulungi mumubuuze kiki wajja okukola kyagaanirawa tukwempawalinga osobola okukikola kubanga olugendo lw'okutambula okuva mu ggwanga okutuuka mu ggwanga endala kyamazima oba olina mission egaana buki egaana buganyi kati mukkiriza muntu oyo kudda buzifwa okuleka nga mulwadde so nga ne bwabeera mulwadde mulage nti muyamba eggwanga muyamba omuntu oyo alwadde abantu abafunye ebizibu ebitagambika bwe baddukira ku embassy temubalabanga
ngabamu n'okubabogolera babaggoberera n'obutabafaako nga tebabafaako kubanga ali mu buzibu. Omuntu ali mu buzibu yasinga okwetaaga saavisi zo, era omuntu wokka Katonda bw'akuyambanga n'ofuna omuntu ali mu buzibu ng'oli mulamu, weesuneko, yamba muki muyambe. Katonda bw'akuyambanga n'ofuna omuntu ali mu buzibu, yamba muki, kubanga ofunye omukisa ogw'okuyamba ku muntu wotalinaako luganda. Nate tetuganye bagamba gwakanga musana kakiro tabulamu. Naffe ffennyini bannayuganda tutuuka eyo tubeera ne embassy tetwagala girabako, nga tulaba etuwunyiranga ziizi, era tutuuka tugamba abo bajja kunzizeeka, nze onkoledde ki? Kakati ogwo gwe mulimu gwa foundation era gwe tuli mu kutandika, gweri mu kutalaaga eggwanga. Naye era twandikikoze n'okusingawo, naye gavumenti ennaba tuteerayo ku akawunti sente zitutambuza okugenda okusanga abantu ne tuyisa ebirango byaffe mu bantu nti omuntu yenna ng'alina enteekateeka etambula evaako mu ggwanga okukyala oba okukola tubeere bampisa. Omwajja kugamba lwaki tennoonya batendaba nti nayingidde. Banaga tulina ebibuuzo bingi. Kituufu. Agamba tendaba nti nayingidde. Anti kati ffe kye tujja okukola bwe banaabeera nga bwe baba omanyi tukola byo biri. Omanyi ensi bwe beekula. Olina okubeera omwegendereza gwe agirimu. Uganda yakula. Tukyakula. Tuli bubi, tukyali bato nnyo mu bintu bingi nnyo. Kakati ensi bwe beekula tukozesa amagezi mangi. Abantu bano abaana baffe bwe tuyita abaana mu famire yaffe, kati famire y'ensi yaffe, tukozesa maanyi mangi n'amagezi mangi okulaba nga tukula nabo ne batatuwonoonekako. Kuba omwana bw'amala okuwonoonekako omusika obw'omu aba afudde, oba tugenda kufuna musika wa mulembe. Kakati bannansi bamala okutuwonoonekako oba okutulemerera, tumaliriza ng'eggwanga byonna bye tugirootera okubeera tebisobola kubeera. Kati kye tugenda okukola tusooke tusomesa abantu abaagala okutambula. Eggwanga lino lirina obunafu bw'okusomesa, olaba ne mu kulonda tebasomesa kimala. Kakati twali tuteekeddwa okubeerawo okusomesa abantu, kubanga abantu tuli bato, tukula bukuzi, tuyina ennaku. Omuntu alina ennaku aba omuntu mulala nnyo, omuntu alina ennaku tabeereka naye. Aye tusobola tugamba mu ennaku tetusobola beera nayo, twazaalibwa nayo, twakajja tuve mu ntalo mpitirivu. Kati obunaku bukyatulimu, obwavu bukyatulimu, twerwanako bwerwanyi okufuuka abantu ab'omulembe. So kati gavumenti weeyina otuyambirako, ekozesa foundation tugende mu byalo tusomese abantu biki by'olina okuyitamu ng'ogenda okuva mu ggwanga lyo ne mu ggwanga mw'olaze biki by'olina okusisinkana. Waliwo agenda okuŋŋamba nti nno waliwo training gundi centers zitraining abaana. Training centers ekiziweebwa oba kyeziwa abaana kitono nnyo ku ggwanga likyetaagira. Era ne wakubadde kiriwe ekityo ne embassy zennyini onali akugamba navudde eno mu kampuni tuukidde mu nnyumba tukoŋŋamba weebakemu ennaku 3 noonya embassy. Kati kitegeeza bw'abanga ono mwana atuukidde mu kiyumba, kuba tulina abantu bava mu ggwanga nga bagenda ebweru w'eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. Abo bonna ffe kati essaawa zino bitwogerako, kuba eyagenza okukyala amaliriza akola, eyagenza okulaba omulwadde amaliriza akola. Kati kitegeeza ffe nga bannayuganda nga abali mu bitongole ebivunaanyizibwa nga foundation, embassies ne ministries nga internal affairs ne foreign affairs, tuvunaanyizibwa okulondoola omuntu oyo n'okumumanyisa bw'alina okubeerayo. Oyinza obutava mu kiyumba kugenda kunoonya embassy, naye era osobola okunoonya ennamba ya embassy, at least n'oba nayo ate n'obakubira n'obagamba nze nekigudde emmere nga we kale akakwakuliza nti buli agenda oba ne smartphone. Olutuuka muli ennamba ya embassy bazibawe, nze nakigudde emmere ndi mu kiyumba wano mu ruumu bweti mu street bweti nzize kuba kyeyo. N'ab'embassy bamulikodinge bamusevinge babeere nga balina details ze, naye abeere nga akimanyi nti in case of any challenge abakubira bannaye nfunye obuzibu mu nnyumba wano nabagamba. Kati embassy esindike ligo team okugenda ku kizimba okwo kyetuve tubagamba nti embassy nga yo bali basubayivu bayinza obutagusobola ogw'okujja okulondoola. Kyetuve tugamba nti buli embassy kiti yandibaddeko tiimu ya foundation
wakiri abantu nga basatu ku buli embassy kulw'okutereeza omulimu guno kuba gutaterera eggwanga lyerifiirwa tufiirwa essente tufiirwa ekitiibwa repetition efa ate nga n'essente zifa okitegeera abaana bwe bafa abangi era eggwanga lyerifiirwa liyinza okulaba ng'eritafiirwa naye buli mwana bw'afa ogwo omukono guba guvuddewo ate okuzzaawo gunasobola okukola ekyo kyabadde akola kitono n'amagezi ge tuba tugafiiriddwa kuba abaana bali ku kyeyeeyo bali mu biyumba balabika nga abali ssire naye nga batuulidde ku magezi bakathe baabo baali mu kiyumba ng'ogamba tebalina magezi naye nga bagezi amagezi mangi nnyo naye nga bagamba nkyalina kyengoba kati bwe nkivaako ngenda kuleva endala abaana bangi nnyo bakoze zifaamu nga basinziddeyo ku biyumba abaana bali mu kukozesa bakozi bantu bannaabwe abaali be baaleka kuno naye nga basooka kubeera mu biyumba so omulimu gw'ekiyumba oba gw'okkuba ekyeyo tuleme guzannyisa tuleme gusaagiramu ensi zonna ezikuze zirwana kulaba nga abantu baazo bava mu ggwanga eryo bagendeko mu ggwanga omuli opportunities naffe kye tuliko nga foundation tulwana okulaba nga omulimu guno gutereera abaana bagende gye banaakoma okutambula waliwo ekikyukamu nti eggwanga liggwamu amaalo abantu beera exposed balaba ku bintu ebyenjawulo kati abaana bagenze e Bulaaya enzimba gye bazimbamu ennyumba zaabwe si omuntu atagendangako byazimba n'ebintu facilities ezibeera mu nnyumba zaabwe omwana yagenze Bulaaya ne bwabeera n'akalusingo lumu ojja kumulaba nga alina kuuka alina bino alina biri ebintu eby'omulembe so eyo exposure yeekuza ensi so tuwagira abantu baffe bakole ki bagende ate era baba batuuseeyo embassies ne legal team zaazo zikole omulimu omunene obutatuulamu ofiisi olikaga government eyongere embassies mu nsi zonna n'obutatuulamu ofiisi bwe baba nga balaba nga ekyo tekibakisoboka ba employing effe mu foundation tulinamu abantu abayitirivu abaakubakubya eyo mu nsi ez'enjawulo abalina obukugu obw'enjawulo batuyite tubalonde tubasindikeyo babasasula akasente akatonotono ne bakola omulimu omunene nnyo ogusobola okukyusa erinnya ly'eggwanga lino ne lisaasaana ensi yonna nga lya mulembe kadde katutwala kantindigwa Mr. Alex era twagala okwongera okulaba embassies zaffe ziri mu nsi ez'enjawulo nti buzibu ki bwe basinze okusanga abo balemesezza okuyamba bannayuganda abali mu nsi eyo mu dakiika emu nga tumaliza okusinziira ku ge tuyinawo embassies kyaweebwa sente ntono nti sente ze baziwa zigimala kubeera nga bweri ebyo byeyina okukola so kati wateekeddwa okubeerawo ka budget omanye omuntu bw'omutuma omulimu olina omwongezaako ne ka budget buli mulimu gw'omutuma olina okumwongerezaako ka budget kati ebintu by'okunyigiriza ennyo ennyindo era tebijja kukola nga twagala omakungula amangi kati bwe twagala omulimu ogwo gunyume gutubeefu n'erinnya lyaffe lisigale nga likyali lya kitiibwa tuteekeddwa okuba nga tu-employinza abantu abalina budget egetegeera kubanga wano tulaba nga mu ggwanga abantu balina budget eziri abnormal naye nga tolaba kyezikola kitono nnyo so nga ate omulimu gw'abankuba kyeyo gugasa eggwanga lyonna akatale ke kakenyinza okutegeeza kano kakalekere abantu muntu yenna ng'alina enteekateeka etambula okuva mu ggwanga okugenda mu ggwanga eddala nga tonnaba kutambula buvunaanyizibwabo okunoonya kye bayita Foundation of Uganda Joint Migrant Workers n'ebitongole era bw'osanga ekitongolo kibuuza Foundation of Uganda Migrant Workers ogimanyi bwe kigamba tetugimanyi tobanyege toddamu banyega tonna bibanyega kubanga tebalina buku tebalina mandate tebalina bukugu tebaagala kukolaganika nabo kyokka nga ate kino kyakukwatira wamu nga nkuyege alina okumanya n'okutegeera byonna nga tunnasimbula kutandikira Uganda okuleka n'ogenda n'obonaabona munnaye wanokuwaddigaabwa si bwe kiri so weekwate banno tutambulire wamu oyige bingi osavayivingire mu nsi gy'oba oyagadde okugendamu n'enkulaakulana ate munaye kyensinza obbaagalako babaagaliza okugenda okukola mwekwatekwate mugende mu nsi yonna gwe gy'oyagala okole naye make sure
tyoyita mukubo ettuufu. Nze Nabukeenya Amina munsikirize nkome wano olunaku olwaleero ate tusinkane Monday ate 12 bankuumire musula bulungi.